boss Lugalabi Mugobi gulu yakedde kusiba tayiro ekawungezi ne ziyika ne muleka lero akedde kuzisiba kati mbadde enzigala ekinabiro bwe ne zingoberera akozesa biki alina ekivere kiyawo tekitegerekeka oba mulimu ki ebyo abantu bakyabikozesa basibisa Arapex Style Adhesive tiles ne zinywera Arapex Style Adhesive takyaliko kubaganya birowoozo buli ayagala okunyweza tiles ku kisenge oba awantu wonna gwakozesa ne UNBS yakonamu dastamp ng'omutindo kyekyo akolebwa Zident Tile Center ku noti 753 noti 65 M28 Gonza musindika ya sente eri abagalwa abo mu nyaffe Uganda ng'okwisa enkola ya tap sendi enkola eno nnungi ate nga yeesigika kati genda mu simu yo odownloadinge app ya tap send TAP olwono nawe weeyunge ku mpeereza ennungi mu kusindikira abagalwa abo kozesa promo code Kasuku nga toyawuddeemu abali mu UK ojja kufuna pound 10 Europe ojja kufuna euros 10 USA ojja kufuna dollars 10 Canada ojja kufuna dollars 10 ate nga kino kisinzira mu nsi mw'obooli kati gwe abadde atawanyizibwa mu kusindika ensimbi eri abagalwa abo okumanya ebisingako okufuna app ya tap send ebifudde byangu nga tukusindikira abagalwa baffe ensimbi mu bwangu ddala. Shukra Herbal Solutions Katwe faba kubuka mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala ery'obutonde tukuwa eddagala erisembeza amagi gwatazaala tulina eddagala lya 3-in-1 muwoomya supu taiti n'akabugumu tulina eddagala lya kabootongo ne syphilis nga bino tubijjanjaba ne biwonera ddala tulina ka tube cleanser nga kano kayoza enseke tulina ka water syrup nga kano kasumulula taapu ate nga abakyala twabaleetedde ka taiti piuzi ezijjanjaba infections ez'enjawulo nga naawe omwami ayagala okulwa mu kisaawe twakukoledde ka jab ointment tulina slimming pills nga namwe abenyooma mu size tukuweera ddala eyo size gye weetaaga ate nga naawe omukyala ataweebwa twakukoledde kabuweebwa akakugulirawo emikisa tulina ne ka return oil akakomyawo omuntu wo kubira aba Shukra Herbal Solutions Katwe ku nooti 751 84 43 14 beba Shukra Herbal Solutions Katwe. Nze musajja wa Katonda tonda omulanzi Jafali akubuulira ebiribaawo n'ebigenda okubaawo jangu ewange ngenda kukwatako bukwasi nkusabire otereere bantu ba Katonda muli eyo mutawaanyizibwa endwadde amagini gabakozesa emizimu egy'abantu abaafedda abanoonya emirimu bannange leero omukisa mulimu abaagala okunyweza abaagala baabwe leero bano abatatereera abo mbanyweza nga mpise musaala kubanze ndi musajja wa Katonda omulanzi abaana bamwe bali mu makomera jangu ngenda kusoma busomi saala yange olabe ng'embeera yonna etandise okukyuka mu bunnambiro bwe mba nkutte ku nsonga yo n'otereera obadde okimanyi nti ekyoto kino kiriko amaanyi ag'enjawulo osobola okusabirako ekintu kyonna kyonna ky'obadde oyagala embeera n'ekyukirawo mu budde obwo akasiimo okampa omaze kulabako mwe abanneetaaze nsangibwa mukono wa Anthony Nakisunga gwe atasobodde kusituka kujja wano osobola okuyita ku simu 0700898888 oba 0783988813.
2022 vimba lero lyessanyu ettongole liggalawo omwaka entiko y'essanyu tugenda kwesasuza emyaka gye tumaze ng'enkuuka nno ennyonta gye tulina ogimanyi amazina gaffe gali mu biwaddo tuggalawo 2022 ne tuggulawo 2023 abayimbi bonna bakomediani bonna badije kasikajenoomu ekigwo children's paka weri ebyesubo by'abaana bibouncing castles byonna tengulamu lubiri lwonna lwakamasi ebirabo nfofoolo keera mu nkuuka onoonya ekisumuzo kya pikipiki bw'okifuna kitwale jangu otambulireko mu helikopita ukulawo n'embandi ku makya lukoba ku lukoba tunyanyagiza emirere onoowulira enkuuka kulya kusanyuka kucakala kuvimba enkuuka 2022 vimba mujja gyebulirako n'abazzukulu buleeta ebiwalabi obulungi bunnuma bimalayika ebiwoza lipititi fenamaani emmaani ebiwalabi gmo ebyakola hipsa zagano kubalansinga mujja munkuuka 2022 vimba okuyingira kwa mutwalo gumugoka ate abato abakadde abalina obulemu abalongo abafaanagana n'abanene abateesobola 5 zokka vip emitwalo 4 emmeeza yakakadde kamu okulinnya nyonyi emitwalo 4 ekitosibwako kya basafama byagidwa pbs samona products baviation uganda leading distillers fast bridals mtn atwalo nebitegekebwa luba events. Yeah, so we are alive here at Spice Diana's rehearsals. She's preparing for her concert. Naye mbadde njogera mune Uncle Bush tetubeerangako mu kifo kimu osho omwana buno bwonna Spice Diana obadde weeraba wano mu ndabirwamu How are you doing? Okay, how are you? Tubadde tetubeerako mbadde nga Bush tetubeerangako mu kifo kimu ng'omwana omusimbi olina basukulamu ebyenda Kumodo. mu kifo kimu namanyira naye okyukamu otyo omutwede gukubanga faani waliwo ofulumye naye ng'ogamba otya basooka batte ku maloboozi tuwuliziganye. Nice, we are recording. Thank you. Yes. Kalungi. So mujebaleko kalungi jebaleko se kalungi obedda yatuddisaamu ebintu ddamu komawo ddamu. So like I said when we're Uncle Bush aliwa mbadde manyi gwate gw'oyogera maliki ate fitina ogireetedde ddala paka wano. So tuli wano njogerewo we tuli ati mbeera nina okuba mpa ku mazzi ga Spice ago mutunuulidde nze nam on fire mpulira mpeddeko. So tuli wa Spice Diana wano ekisooka Spice mwebale kumala kizimbe nakijjamu luli ne ŋŋamba ba basulira ddala wano oba bavaawo ekiro nga temunnamala nga tuli sayidi y'eri emu bw'oyingirawo oti mu ddiiro nga n'effumbiro tutuddeawo nga Spice kuba muntu wange sijja kwogera nga tonnayogeresa neweebuuza bwekoolina akaalina okalina kama balina kyakwadde kisiime n'enkisiima ate manyi kati muli basereebu abantu bagamba mulina kubeera perfect tewalina kubaawo kiyitamu ekintu nga tekinnagwa kiba tekinnagwa ate era webaza mukama nakyo kiina kubanga waliwo atakiina tekinnagwa naye kino ekifo kikyuse because the last time we came here man n'oluguudo lwennyininyini mwaluyiwako ka kolas paka wali simba mwaluyiwa wali abagagga abalala abali eno emirimu gy'abeluguudo girekerayo. Yeah, but well, it's progress quite made. Mbadde banambuzamu eri emmanju. By the way, the part I've liked most about your place, we wali wansi mukalonji wali wensinza okwagala basi bakola ka green kalungi ne buno obuguno bebagenda basimbamu buhedge. So but you know that I don't know, do you sit there?
you ever sit there like you as you? And bwe buzibu kati obuzibu okunonya sente weewo okola ebintu nga birungi ate n'otabeera mu kati ojja kusanga ekifo ky'obeeramu wano kiri kimu buliribwa ate era mu time ya kwebaka. Otherwise, how have you been? Twasemba jjo labagana. There's some time you came to Spark, was it? Spark, was it in TV? No, it was Spark. Morning show. Yali morning show ya. Ne tukola interview nagenda ojijjayo ng'eddoboozi teryavuddeyo. Omusajja ya recordingira mu mute. Ibu simu yange neyo. Omusajja ya recordingira mu mute kati ha. Kuba olwedde interview eyo gifuna lwali lutalo. Kati ne ngamba nziremu nkubire Roger. Omanyi gwe tofunika direct. Omuntu akufuna direct wana aliogu Alan Cruz. Yeka. Ye muntu wo ye wamawulire yekka alina direct line yo. Abasigadde tulina kusooka ne twogera ne Roger. Neweegayirira Roger kati Roger kale tuli busy. Ndi wamuna naye Roger nga mwabadde busy omumanyi. Busy nga zafuse busy. But when there is time, we are always available. So we are Spice is doing rehearsals. She has her show coming up on 13 January. Nade njagala kubuuza, what was the show this year? Because you've had really some nice songs this year. Chechimwe natugenda stwala paka mu 2023 paka tinomali zenalinga ametegekera mu January. Nagenze kutawatambu gwa kusatu ndowooza. Jani iseko. Jani yali eweddewo. Yeah, you need time to prepare. So nandaba tukitambuza till next year, which is now a few weeks tubala. Nandaba tujja kumubonera okweteekateeka n'abantu baterere mu financially. But come to think of it, do you know it's like 4 weeks? Yeah. But when someone, you know, Roger yangamba ati kasuku tugenda kola show nga 13. Yangamba last month when you began to activate, I felt like chili wala nyo. Because we're getting next year. Yeah. But come to think of it, just weeks. 13th January is like days away now. Like 4 weeks from now. Okay. Kati chiche chikujja ku Freedom City. Kwa wasembayo kola wakuba Freedom City. Musajja wange n'otamuyisa bulungi. Eddi. Yali ayogedde ebigambo awo n'otukubira n'akayimba. Bagikoona. Byali show asembo gikola nga tetunagenda mu COVID. Eyo show gyogamba yali yaguli omwaka. Guli 2019. And that was the last show you did because my last show was 2020. Matebanda bakulookinga down, eh? Yes. Are you sure? Katena ate yetayinza kwogera kigambo. Enewedde ya 2020. Enewedde. Yeah. Yes. You know, I've been to Freedom City Mirundi ebi. Yeah, that was that time in 2019. Ngatandika in 2020 naye kati lodge wulira kuba cricket ovo awo kikubya spiritual because you know most times when we ask people can you do this but it's not about me alone. Kino kintu kirinze my fans and Uganda at large. Nze siri nnyo muntu mulungi mugamba nti njakuba kubanga I'm not alone with my fans. Chikola nzeka. It's like tuli wamu. So when ngamba tujja kikuba I believe in myself but njagala nawe nyina alaba gwenga gwebeko wonteeka batuyambeko abakyala abo batugambireko bayikiridde omanyi bwana butini bebuti olinga bwe bajjamu ebyenda naye baaba naye okumubiri nga si mwangu kumaintain ogobe gutyo naye ogwo bwana kati bagamba ne kakwatirako awo buno bo spicy water obanga n'abiri. By the way, nina ekintu kyenjagala okuwulira spicy dad ekinsesa. Gano amazzi omanyi abantu bagayita gago. Anti galiko akafaananyiko. Gagano bagayita the water is called yaket. Naye mu market baga nti njagala amazzi ga spice. And kansule bakuwa sente ezimala abantu banywa amazzi gano. Basange abantu banywa amazzi gano. Naddala of course abantu ba wansi
Je bali bamwebyo. Goyagala poshika Kivvulu. So anyway. So kati bebasinga obungi mwita abawa. Bebasinga obungi mwe kati ngeje muli abayimbi mubaagala kuba era bebayino mutwalo bebayina ebiri ate era bebafiirako. Nze bannema nabata. Nina wendi naye mai sina nkolagana nene nabo. Nabantu bawa. Sina nnyo nkolagana nabo. Nkolagana yange erinyo ne spicy. Ate zo muntu awansi. Toli wa wansi sagala obeere nga kyamagero kyamagero yeeyita muntu wansi naye ayambala essuuti ya mitwalo 7 nayo mulekee ku kyamagero. So back to the show kuba njagala tusooke twogere ku show njagadde nzije mangu nga tebannadduka bangi kukimalamu supu kuba jagenda December anagenda okuggwako nga interview eziri wano nga mutwalo nga ate ogobangobe kati njagadde ng'okyayina amaanyi tonnaba kugamba edindako soko yita omwana asooke akubeko wano baati mwina kemukola akubeko wano baati akazzeeko so kitegeeza kati wano ne botakuba jimu kyemukola It's a lot of hard work. Mukaddemu. Repeat it. Tukaddemu neera. There is a certain patience I don't have. I can't do something like 6 times in a bench. I'm preparing it chino. Just dancers in a different place. You know when you have like your home and you can do all these things in one place, at least you save some money. No good day. Wakati have one ogende then kororo. Nature akacheliwela ko limit. Oba musasula time, ate musasula ngiri limited baba 3 hours, 3 hours. They want to do up to muko one we lunch mudamu because we are home and it's enough space. Kandi ndaba abantu bali asaba musanvu zatuuse dda bannange. Temutuli akemmere. Saa ziri mmere. Mukaga kitundu. Era time yeyo. Bushi wa mujewa. Omanyayo obi wange. Omanyi Bushi obi wange. Twasoma fenna ku Standard High. No, Standard High College. Aka SS. Abanaku. Standard High College. So there is this song of yours I like so much. Ndwagala simanyoba idea de mwachi balanga mono fulumya and it's gaining traction. Wado yina banji bola be your city rest. Yeah. Waliwo mwana yakampeereza. Ngommanira. Yali alina wangoba. Nangamba woli se wakwafu ngeno. So I had literally never heard of it. So kati bakampeereza I Shazam it ne kajja. That's like October. Na kwana kawulira kakafuluma like 3 days. Kuskali ku EP yangu. Stagal EP. Nengamba akayimba kalungi. Nesebe ekisajja wakira mu video bwe yakola ati nekijja nekimugobawo wacha vakudinisa nali ndota amanyire tubera mu real life bane bossing omwegwanyiza olumu masomero abana bino nabegwanyiza bachicha kisoboka omwana omutonga ayagala teacher we ene mwasomera mu high school mwasomera mu SS high school college yes naye masomero I mean wabayo campus lecturer ngolaba kolera nenga ali bwe yavava class ya wangulu nina mugana nange yasiri wabuli siri regular ndaba wano wansi kunyoma but siri regular ekintu kisobola bulamu bwabwe byo batuyita no wena yo kumuli mwina wana bakwekutire lengo baka si class ya
sina banepikira muchalange mukambe kizibu n'okukiwunyiriza obuwunyiza ati katola tuli wano nina n'okweyongerako eno kubanga ayinza okuddayo n'aganza kwa spice kakalina be kanyimbiraye fitina ate abakyala babeera fitina naye by those speaking of things I know you don't usually want to ask you these things, but it is time. Because by then, fetulie yo tuswami. There's no time. There's no rush. What your karo yakoze karo kasita. Yakoze. Ate yagenze funa roboto. Which is okay. Betwayogeddeko n'atugamba bushi mubadde ngaawo nga munda batemulina kye muŋŋamba. Naye nga interview yadde baddazi kwa bamubuuzo inayo omusajja. No, I don't want those questions. What? I don't like to answer them. Kati twagala spice tukulabe ng'olubuto lukulinga lwange. Ate tukugambeko nti spice n'otukola ekintu ekyo. Otandike, you people were not serious. You used to see me. You said nothing. So we need to understand the engagement. Waliwo embeera oba nkubire jjajja namugongo. Endagaano ya 10 kwata nasooka agimpe njikwoki. Eyo yobe nayo mu ngalo. Ebintu byemako yagala. Ate bali baafa bo basengula n'obasengula gwe omulamu n'ozimbawo kyozibyewo. Anyway, we just wanted to pass by here and to see how far the preparations are going. I can see ekirungi ky'olina osobola oyimba. Muganda wange. Olumba Russia. Nina musajja wange yabba bandi y'omusajja. Naye nga bagoba mugobe. Nongase bate abakubi obayiseeko. Nanga bakale kambalinde ate ogenda ngati kati bakulese. Bakusanze ne bakuleka. Naye at least one thing we are sure of, we are going to see a galore of pretty young babes on stage. Kuchenda byo wano bwana ate bupya face mbade sizirabangako. Waliwo akana kagenze ne kakutama bwe kati. Nenga tomanya production. Checho. Production njirabyo wano. Akana kakutamye ne mbalamu ne ngamba abaana batula covid emyaka ebiki. Niko ebiri agituula emirala. Akasente ke nekawo omwana n'akalya. So Space Data is coming live in concert on 13th of Jan at the Cricket Oval. Yakusanyukirako nnyo omanyi nga biri ebyokusanga nga bivuddewo ng'omu ku bakyala abayimbi. Abawala kisinga basumbuwa consistency nti omwana afulumya oluyimba leero ogenda okuddamu muwulira bw'afulumya mu Jan n'addamu fulumya mu December. Ne basooka bamukwana awo ne bamubuzaabuza nga bw'atuteerayo leero ali Dubai, enkya n'agendako e Zanzibar. Ogenda olaba omwana eyali ayimbira ddala kati atuteerayo bifaananyi. Ogamba naye mukwano kati music wamuleka naye weebale kuyimba. The music has been coming. And because I told most people that the only way you can break barrier y'abasajja abasinga baga nti abakyala tebabadde chance mu music, but the only way you can break the barrier of the men mu music business is to work as hard as they do. That's true. So you've really certainly done it, and for at least now for the last like 4 or 5 years you can't say tubuuza abayimbi and the first 5 names erinnya terikola ki. Big up to manager nga teririmu. But then also webale kubeera strong. There has been a bit challenging. I know. Naye watuuka n'otugamba musinike music ayina osigala ng'agenda mu maaso. Yeah, buli level ina ibeera ebigirako ate ibeera bigger. Like as you're going big, ebizibu bikuhitinga biba big. Biba ku level emu n'ekyobuliko. So you always have to be ready. You have to. No chambala. Uncle Bush, soko ki? Production. Ali ku production. Naye Bush mukoze sente. Omanyi okumanja. Naye ku kyenda bawana.
Bosho solo tulo kumacha. Ng'otudde wano mu kifo kimu. Ate buli lunaku Monday to Friday. So there's a production. Tujja receipt na share with the kutya. Andetera abazungu, andetera aba Russia. Okola ki? No wenda ngo twambije Guinea Bissau. Aliwa. Oli wa Guinea Bissau. Make sure atuzanyiwa Switzerland. Ani embolo. Mwanese mukiba. Timu nene ekintu kye bakola ndabya oyina sebo obufaananyi muteeka stage nga bw'eneefaana. Artistic impression ogiteeka ku laptop. This my production for Freedom City Shares. Yali ono. Naye kyenjagala obuuza kyo kati speaking about production. Ebyo ebintu byemuteekamu rehearsal, like you do rehearsal for 3 months and what? Stage byane. Those things do they colorate n'omulyango? I think kiringawo gamaji yes, kisobola okudda, but at the end of the day mpaga ebeeremu mukyokola. So enushosi ekikozesa share nebeere yanjawulo bya bulijjo yekuwakya bwe nzija ku show katugambe sala kwogera n'ennyo wadde kasudde Buganda. But show ya kasuku nagitegesa alina abayimbi 10 price tafuna chance to kulaga depth yenga so kakugamba show yange kwagala dakika 10 kola kyokola gwaiza n'okuzirondera ennyimba z'okola. But people need to see the different side of so nzija ku show nga nze kulaba oyo omuyimbi kigala kyagenda okupakata abantu bava ne bagamba laleka muyimbi wawaani obaatulimba wakola kitu. It's yes, so bw'oba kikoze bulungi bw'oba obaze ebitabo obviously tusobola kukola kintu kyotasobola kufandiika so bw'obala n'ogamba ntandemu sente bweziti how do I record it? That's why you have, before you even do any production, you know chula n'obala resources zoyina, you do budget allocation, n'omanya wantu kwampali 10 gundi company bwetejja kunnyambako kino omukwano gwange kamukotiko bajja kinkolere okukoleza your resources together kirungi genda mu show nga tomanyi kyetagisa. But to me I feel naddala zino concert abayimbi balina going all in, era njagala nnyo nsanyuka nnyo omuyimbi nga akutte 80% of their resources okusinga promoters kuba promoter yakuteekamu kujja ku mulyango naye bw'ojjawo n'ogamba kasuku njagala kukola show yange naye bw'ogenda kukola show naye nze nteekamu nze ndiwezi kitegeera kiba better and two also it's calculating bw'oba ne tiimu ennungi ng'emanyi okuwala ebitabo you can still make that money kitegeera and esente ezendowooza ezisinga is after the cost because companies ezitule buli omu oba omulaze what you can do charginga bukyazira essimu era leero bwekusala bapromota bateke tosa kuleeta bantu saawa ya leero abayimbi bonna abafuna crowds shows that December promoter gakundi yaleta abantu mutwalo gumu oba ososa kukuki so naawe kikakatako ate production is what there is marketing, there is creative, there is PR, like what we are doing right now. If she doesn't do it right now but now tapping up money kasuku so wabatagatakinze maybe kasuku ayina abantu video balukumi agenda okumwongera naye kati kyenjagala okubuuza there is something I really don't like and I don't know you nga gwe production manager wa this whole show for her it may be beyond her because well after all she does all the rehearsals and what there is those people who say Spice njagala kuyimbirako njagala kola ki. Can we at one point it may not be this show inside but can we at one point because she has the music she has over 50 songs that's all of performing can we have a show at one point where Spice steps on stage at 8 you see how you can calculate those breaks no, because she's stepping on stage at 8 exactly. Okay, but like the whole business of we first have like 20 curtain raisers Spice najja nayimba nagenda okyusa bano abeeyita balegend ne balyoka bajja bamuyimbireko ate nakomawo katugenda omaliza nga Spice atuwadde 1 hour nga n'ennyimba ezimu zalina tazituyimbidde embaga we bayiyo bwe tugenda cricket off ne baba nga muyimbi asinga okuyimba mu Uganda asobola kuyimba najjawo abantu nga Spice n'abakola
ticket ye jasa solo yaliko Spice Diana live concerts teriko pushing bitoni obakasuko obani yaliko Spice Diana live concert so ebisigale byonna eba Spice jo nyumbade emmere naye kuliko akanyanya ku side niwe stekali akasamba ndi dembo ko so to me if you've seen my production it's about omugole okitege tojja kulaba bandi ya Spice ngate mbwe kubira omuntu omulala bembi bajalo nange nkoba kia sulire mwawo tuvuge okitegeera there has to be that organization ateba curtain raiser kubanze wantu wensinzo okubeera awo so how many curtain raisers ultimately should she have because people come as early as 6 7 example kaningenda kuwa show ya B2C and by 5 abantu bali mwebali by 7 literally the place was full and by 7 the show started yes but not with them the show started with B2C there was no curtain raiser there was no bano bonna bayimba makati bonna bayimba makati and they were all scripted the show started at 6 with the DJ. At 7 there was the biography of BTC which was 40 minutes. At 7:45 Zari sponsor spots. At 8 BTC was on stage. So when Bwaleeta yaimba they were scripted to sing in those breaks. Nena kunyonyola ko to me nchiraba mungiriza njawulo. Abayimbi between ennugu. Oyinza okumpita ku mbaga y'okusiku nenzija nenda abantu wano ogenda osalira keeki nze nenzina amazina keeki neego wange oba kitegeera secondly abayimbi tebali time conscious omuyimbi bamugamba ogenda kuyimba ennyimba 3 n'atuuka ku stage olwokuba audience yaludde ogifuna bwe yekuba endulu olimba olusooka n'olwokubiri n'ayimba 10 okitegeera omuyimbi bamugamba wano toyitawo omugole wagenda okuyita n'ayitawo n'aleeta bamujje muzinemu oba bamukuba obucupa ne bamukuba n'ayasa ebintu byotegese and two also nze ndowooza bwe bamya omugole obukintu ekirungi lwaki ziyimbe okitegeera and two bafaani batudde ogenda n'otuuza bafaani ne batuula paka saa 6 ng'ozojja ku stage ne bakubira abantu endala gw'onootuuka nga gwebayimbire bekikataano bakowe so to me then show you step on stage at 7 Manza wensinga okwagala oteeka essira njagala nnyo value for money all of this is good but if an artist because esho ne weba Spice oba kuimba sawa esho ne weba sawa kiri ku musango because twaze kulabani Spice Diana era olaba ibulaya abasinga tebaba na curtain raisers mutuula mu audience eba bakuma ka music akali ku sawa ze yalanze azinanga no zira nze bamuli mu basatu and still we get over sawa ze tunalanga with 7 because now Alaze and departments and security manya kifo ky'ennyingi twagala nyo mumala be putting it together nimsala nshetandika sawa in my head jagatandika sawa betandika sawa oba yimbira sawa 3 zezo okitegeera kwezigwa abantu badde bagera bakole because at the end of it was a club Spice oli omulala ne bayimba just cover kasawa even n'abayimbi abalala Spice they have to come here they have to rehearse you know manyanti kujja ku stage matabakali wano togendawo wano kikolewo so atakikoze nze sine ekyo njagala kubamu era bw'ojja n'omanya kuwanguga bakatebe kalungi kali mu VIP tuulaawo olabe esho tobola nti abayimbi beevuba simanyi oli n'alwana ne babounsa kiva kwebyo okitege you don't prepare earlier muyimbi gwogenda agenda okuyimba mukubira essimu mugambe woosazeewo okunyingira n'abanyinga essaawa are you going to do it or you not going to do it akugambe sijja kusobola nyimba ku mpaka muganga tomanyi ojja giraba ku Zoom oba ku YouTube yakasuka ejja kubeerako live kitegeera okirabira awo anyway I think those are the most important things that Zengabe knows. I'm not going so much into shows these days because somehow I feel like whatever they are doing, I've seen it. It's the same. Curtain raiser, abidi, atomo yeminanya ku stage sawa nya na amala ku sawa tano. No nyinga no gamba wadde katika kyofunye kabwerere. But why does a musician with over 50 songs come to do only 15 songs then go away? Watch take it at Chagama. I know. Either way, me I believe we want go solo kuranga abantu tibagiba kulabe. Go solo kuba ingi sawa to so you really yes curtain raisers are there and I say it every day. The very member see chikulu nyo to support me is not just to sing for me. Exactly. Even moral support, even financial support. You can buy tables. Yeah. Kale nangira jolaga which since you I don't know I treat the poor here.
Yes, you can support me, but whatever I don't you get on camera, go by. So, because you're in the one child, but the thing is, respect someone's art. Freedom City. I mean, you're already Banco, Chupa, kati bwozikono nasho amawulire gonna gadde ku bucupa we bakubye ate ngono atagamba ali enough nemuganyamba bagenda ku stage ntula wali because bona agenda ku stage bagenda kuba chi obucupa before I know nagere manyi buzibu even this management mugenda tufuna abantu nyamba. That's why this production everyone is with me. I vet ngamba Kazuku will be my stage manager and we do pre-production. Ogenda n'olondo omuntu simanyi olonzi simanyi DJ simanyi olonzi ali kuba kati nabigamba ne bano muyina emikwano gya mu industry nakugamba nkoze enki ku show nonga jangu obeere stage manager neefuuka business yawe Freedom oba tolina mutwalo tolinnya ku stage okuwayo mpaleta noyokola upcoming mutwalo gumu oli omugamba naye kino ekintu kyokola kiriyo nze spice ye yaŋŋambye embeere wano gwe siwuliriza by'oŋŋamba spice ye kabwempuliriza I choose my whole team and I take responsibility of everything that happens. Buli kibeera ngamba mistake yange nze yalonze Kasuku yabadde week oba saaki mu prefiz oba saaki muganda and we pay attention to every detail. So muyimbi si kyatteeka n'okuyimba bajje bawagire so kujja n'otuula if spice akubidde essimu njagala nnyo omuyimbi mwennyini n'akubira essimu naba muganda wange olw'ensonga abcd ate njagala ompetireko omuperformingireko nze nsigaba n'abayimbi n'abagole abamu bawusasule so that kitwale kiri professional okitegeera kubanga olejjagamba nyimbira bwereere ate nze buli essaawa gyatuuke ku ssaawa 5 ng'ate okugalawo soko nteekeyo awo mangu nziruke oli najja nga mukyalina njagala kuba ngenda kakati papi shonji choose olwokuba gwagenda ekagati it all goes back to the organization and abanayuganda tulina okuyiga okuwa nobaoba okonda etiketi yawe kikulu tulina abafaani bintu bingi ebibaluma that they don't really get to their house naye ateyalinga by not coming back to your concert agamba nagenda eyo nebitanyumira even the last time we travel Spice nagaba promotion mugalewo ogenda okulaba ate baguddewo omulala waggulu ate ogenza okulaba mu show mujjuddemu obwana tobungi kati nga baana nga 27 betwalo abakazi bajja n'abaana biki so all these things you have to communicate shotkirizibwa mwana wa myaka kino security enyina okukola omulimu gwayo kitegeera so ebintu byonna birina okuorganize so nze era driving back to your point okwogera omuyimbire ekitegeeza nti olina okuyimba yes bw'aba akukubidde essimu n'akugamba jangu oyimbe ng'owuli oyagala kikola yukamanira tojja kunyiga ati kano kafunye abantu ate nzijemu kebo okitegeera ti bakuba mucupa ne bakuba screen ya Steve G kyokka screen was part of opening creative stand the screen erina okwambuka kati bwe bakuba panels nezatika tugenda zizimba tutya mu dakiika eyo kati ate bali abalala ne bafiirwa naye omuntu ng'atademu sente ze kati gwe naawe ng'omuyimbi tokirowoozezaako nze ku mbaga y'omuntu ngenda kubaanayo babangusa naye shoni wadde image oba ekitegeera babangambye ennyimba bbiri olwokuba tebalina n'omuzigo okuleeta ennyimba empya ozironkingiraawo ozitandikiraawo musajja wange yamayinza bamugobye ku stage ng'aleese aziband material naye abaana abo naye bigayi ajogeddwa abayimbi bajoga bigayi ne Spice bigayi wange mumpeereyo kolabo next year bwe mumala ekivvulu nsaba busabi bigayi mumpeereyo kolabo bigayi bannange kati aŋŋamba kasokwazi bandi material but it's a nice song. It's a very nice song that people love it. Kaligenda maaso. Now, before we go, there are two things. Amazzi ngafunye endowooza ogalaba. The water I have. Now I want milk. I want yogurt because you have that. So we go, you give me. Then also, ani aliwao njagala omwana oyo producer wange is maso my PA yeddira kyekimu naawe
So he told me, Manange, I have to see Spice. I have to meet Spice. I need to take a photo with Spice. Or she take it there. So you wish you're gonna give him like a hug or a photo? Not a hug, but a photo. Hug it about his say. Not from rehearsal. Hey. Not your Muganda. Yeah. Spice got one era worry, right? Well, me I say yakwana omukazi nga mugamba. Mukine ekituyo tuyo choina. Mana bamutale muchensingo kwagala. What sort of nonsense is this guy saying? Anyway, so do we go with you to Wamata? Not now. It's okay to come. Tuole? Nayo kalabye omubiri gwonna mweru. Okalabire eryo inzolozo baki. Chuka saba chuka mukati. Okay, let's go and get our milk. Yeah. We have this water, amaziga spice. Bano no bali wali gondi. Nali mba kugondibwa ku ebusika ku Extreme Park. Nga nina guy gwetude naye nno Maseka Mulamba. Nanga nti bulijjo factory ya spice eri wano. Bajingabira. Ne mutunulira bwenti nangamba kiki. Ne mga spice ina factory. Hey, tomanya amaziga spice. Manavana bakuwe sente n'abamata. So anyway, that's it. Come support Spice Diana. We shall be coming back in Jan before she goes for her show. Yeah. Spice Diana chali wange, ne manager we mukwano gwange, manager manyo kunkubirako na ngambo oli otya kasuku. Tonkubiranga. Okubira Alan Cruz. Alan Cruz. Era be Alan ne manager naye agamba nti yangamba lubona nga kasuku Spice muntu wake. Bo mwangalira wonna ngamba. So the show is part of Kasuku Live. We are going to be telling you so many things happening around it. Rakobe chinkozo obi abakobe ebyuma bala ikoko abagenze kulya. Manja abankubire mu kali akayimba. Kasiri regular. Yeah. I love that song. It's really a very beautiful song. And you looked pretty in that cut dress. Nakutunulira beti. Nengambo ba ambugire mu sabuni chi. But anyway, that's like what's up. Mwere mulungi, mwera ba. Merry Christmas and a Happy New Year. Hey, Tetulabagane before Christmas. No, I mean somebody. No, I'm saying like we won't come back. You will come back, but listen, okay, I definitely chance. Hey, but anyway, I won't come back before Christmas. Saga onkowe man. I'll come after Christmas. Yeah. So you're saying Merry what? Merry Christmas and a Happy New Year. And you all fans of Kasuku Live, fans of Spice Diana. Yeah. So as you eat your money, save 13th December. January. 13th Jan. 20,000. Ntwale ebiri kwetano. 2 million. Start affordable. Na ekyo kyendabye wano. Nja kuba backstage. Alright. Ndabye obwana wano. Made siranko bwana buwatobe buti bungi mu kifo kimu. Era ntegedde butegeezi ne mmayati ndowooza tunasiibanga wano mu rehearsal. Which is okay. Yeah? They are over actually in that 20 something bunch. Over 20 girls. Ne emyaka gyo bagiweza. Yeah, of course. Back 18 kati kutofa Okay. It's up to you where it was. Let us talk about the girls. Bye.